Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad kullama dhakarahu adh-dhakirin wa salli ala Muhammad kullama ghafa an dhikrihi al-ghafilun. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah fetumwebaza atukomezaawo kuno ku Labaika Islam Media. Namwe abatulaba mwenna tugenda maaso n'okubeebaza. Saba Allah ow'ekitiibwa abeerenga ffenna atuwaamu ekisinga obulungi ky'okubeera nti tujja lubeerera ano ne tubeera nti twejjukanya ku ddiini gye yatusiimira, inna ddiina inda Allahi l-Islam, era gye twenyumirizaamu nga tugamba radina billahi rabba wa bil islami diina wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wa rasula. Nga tugamba nti we are proud and blessed that Islam is our religion. We are proud and blessed that Allah is our Lord. We are proud and blessed that Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is our prophet. Ebyo byonna tubyenyumirizaamu. Alhamdulillah, tukomyewo okubeera nti nga bulijjo twejjukanya nga tuli ku mulamwa gwaffe ogw'okusaba Allah. Ebiseera ebisinga omuntu abeera eyo neerabira nti ekintu kyakola ekyokusaba Allah ibaada tekirina nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we yayigiriza. Era omulundi ogwayita twatunuulira kye twayita al-awqaat, ebiseera. Era ng'ebyo ebiseera bye twatunuulira nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yabeera nti atubuulira ebiseera ebyo ebyokubeera ntusabiramu Allah ow'ekitiibwa. Era nga mubimu ku biseera bye twatunira duburi kulli swala, oluvannyuma omuntu ng'amaliriza okubeera nti asaala, twatunira ebiseera ebyekiro, twatunira olunaku lwa yawmul jumaa. Era tusaba Allah ow'ekitiibwa ffenna abeere nga tutebisa ebiseera ebyo insha Allahu taala. Alhamdulillah, olunaku olwaleero tuzze tubeere nga tugendera ddala mu kinyusi edduwa nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ze yatukubiriza okubeera ntusaba. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yayinanga ze twayitanga adhkaari sabaha wal masa. Inshallah zetugenda otutandikirako kuba kati tutandikidde ddala butya nabbi bwayogeranga ku Allah, butya nabbi bwasaba, butya nabbi bwabeera nti asembera Allah. Kuba omuntu yenna yansabye nnyo n'asaba Allahumma inni asaluka ya rabbana hubbuka hubbu man yuqarribuna ila hubbuka. Saba Allah abeere nga akwagala ate nga Allah mukwagala alina kwagala ng'omwogeddeko, ng'omutendereza, ng'oyongedde maaso n'okubeera nti omusaba nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yabeera nti amusaba. So Allah ffe ow'ekitiibwa nga ffe abaana Adamu yatuteerawo kye bayita al-adhkaari ez'okumakya, adhkaari sabah wal masa, era ng'aziteekawo ng'aziyisa mu nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, era nga ziri ku abo abamutya. Era ng'ezo azikaari tuziyitamu yatawassaluuna biha ila khayri dunya wa ddiin. Tuziyitamu ezo azikaari z'okumakya n'ez'olweggulo. Allah atuyise bulungi buli lunaku tuyitemu nga tuli mu mirembe. Kyobalaba nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yazikubiriza n'azinnyonnyola abantu ba umma ye. Kyobalaba nga ffenna twesiimye nnyo nga bwe twayogera nti twesiimye nnyo nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ye nabbi waffe, era tukakasa nti wali kyeyalekayo. Kyobalaba nga ye buli ku makya zino adhkaari zetugenda okubeera ntutunuulira yaziyitangamu nnyo okubeera nti ayita mu lunaku mu dduniya ng'ayise mu bulungi. Zino adhkaari omuntu yenna anyi bulungi nti nno omuntu yenna ebbanga ly'okimanya nti oli muntu n'abantu b'oyitamu bantu oba n'ebitonde by'oyitamu mu mbeera yonna bisobola okubeera nti bikutuusaako obulabe. So omuntu yenna wobanga otandise n'adhkaari ya sabaha ziba zijja kuyambako ng'ebiiso, ng'ensaara, ng'ebintu byonna ebizibu byonna ebiyinza okutuukako mu lunaku olwo wobanga osabye Allah. That means oba omaze okubeera nti wegayira Allah, gw'okakasa nti Allahu wal qawi, Allah y'ow'amaanyi,
huwa al-aziz, huwa al-ghafur, huwa ar-rahman, Allah huwa al-mujib. Nkakasa nti nno Allah yalina ebitendo ebyo n'amanyi agayina, asobola okubeera nti dhalika taqdiru al-azizi al-alim ma sha Allahu kana ma lam yasha. Allah kyagadde kyekibeera, kyataagadde tekibeera. So mu mbeera yonna yonna oba osoose n'obeera nti osaba Allah ow'ekitiibwa ng'oyita mu adhkari sabaha wal masa, adhkari z'okumakya n'ez'olweggulo, Allah akuyamba n'oyita mu lunaku ng'oluyisemu bulungi. Kyova olaba nga alhamdulillah abamanyi abamu baavaawo ne babeera nti batuwandiikira ekitabo nga omumanyi gwe bayita Sheikh Said bin Wahf al-Qahtani yandiika ekitabo kye tuyita Husnul Muslim. Akakatabo ako abasinga tuba tukayina naye nga kalimu adhkari za sabaha wal masa, dhikiri ezo omuntu ze yandibadde nga yeekwatako okubeera nti azisaba ku makya n'olweggulo. Nabbi waffe Muhammad Allah afe ow'ekitiibwa yabeera nga atugamba ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza. Era tugenda lwaki omuntu yandibadde yeekwata nnyo ku adhkari sabaha wal masa, kuba Allah yabeera nti atukubiriza n'atugamba ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza. Allah biseera ebimu yakoolanga ya ayyuhannas, ne wanakoode ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza. Idhkuru llaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Banne mubeere nga mugezaako okubeera nti munjogerako olwogeranga lungi, mubeere nga munjogerako enjogerako ennungi, nga muyitiriza okubeera nti munzijukira, muyitiriza okubeera nti muntendereza mu mbeera yonna. Era kyova olaba nga Allahu jalla waala ayina waatugambira mu suratul Baqara, faidha qadaytum manasikakum fadhkuru llaha kadhikrikum abaakum aw ashadda dhikra. Allah ayina yatugambira ng'ali mu sura mu aya za hijja ezo, ng'era agezaako okugamba abantu babeere nti bayitiriza nnyo okubeera nti bamwogerako, tebamwogereko okusinga nga ebaayogera nga beewaanira mu bika byabwe. So kati wano Allah kitulaga ali awula kubeera nti omuntu yandibadde wallahi oyitiriza okubeera nti otendereza Allah ng'etugenda okutunira mu zina adhkari sabaha wal masa wasabbihuhu bukratan wa asila. Era kubeera nti omuntu atendereza Allah ku makya olw'eggulo ebiseera byonna. Kyova olaba nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye nga ye teyalekayo buli ku makya n'olweggulo okubeera nti kyakeerako okutendereza Allah ne adhkari nga tugenda okubeera nti tuziyitamu insha Allahu taala. Obulungi bw'okubeera nti omuntu atendereza Allah ayogera zina adhkari za sabaha wal masa, okusookera ddala mu bufunze tugenda kuyitamu ebirungi n'ebinaaba ebigenda okubeera nti bijjayo ekifaananyi kye tugendako. Awalan, omuntu yandibadde akimanya nti adhkari zino baziyita qut lilqulubi wal arwahu turath fil qalbi as-sakina watma'nina warahat wasurur. Timbutuufu omuntu yenna alina okukimanya nti zino adhkari z'ogenda okubeera nti ogezaako okubeera nti oleeta ku makya y'emmere y'emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe. Kyova olaba nga omuntu yenna aba abadde nga atandise n'adhkari zino eza sabaha ze tugenda okubeera nti tuyitamu insha Allahu taala, afuna ebintu bingi, afuna obutebenkevu as-sakina, n'abeera nti omutima gwe guba mukakkamu mutebenkevu, abeera wa mirembe, rahat wasuru, n'okubeera nti abeera n'essanyu. Ebiseera ebisinga omuntu omulaba n'omanya nti nno naalabika mu butuufu adhkari z'okumakya teyazisomye, ate nga bangi amala subuhi n'ayimukawo supiidi ng'ate onaaba olabye zino adhkari ezimu tezisobola kukutwalira yadde eddakiika 10 okuggyako ng'ozisomye. Awalan, tugenda kutunira adhkari zino zirina budde ki? Omuntu asobola yo zisomera mu motoka oba zisomera mu kyebagala kye ng'amaze okusaala paka watuuka ku mulimu. Kisoboka n'ennaku zino wallahi Mungu yatutondera essimu, omuntu asala ayina essimu ye. Eswala olugwa bweti ya subuhi ng'ajjeyo TikTok ng'atandikirawo, ng'ajjeyo Facebook ng'atandikirawo, ng'ajjeyo Instagram ng'atandikirawo, ng'ajjeyo Snapchat ng'atandikirawo, n'erabira adhkari zino eza sabaha wal masaha ziyandibadde atandikirako nga y'omuntu.
omuntu yenna andibadde akimanya min asbabul hifdh bintu ebisobola okubeera nti bikuwa security wa salamati n'emirembe kuba ffenna kuno ku dunia tunoonyaako mirembe kyolanga ye Allah atusiimira ekintu ekisobola okubeera nkituleetera emirembe ne tubeera nitukikozesa ng'ekiramuso buli kaseera omuntu agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ng'agamba muganda we ti emirembe saba Allah abeere ng'akuwa emirembe wasalama min shururi dunya okubeera nti omuntu mu butuufu awona ebizibu by'oku nsi abeera n'emirembe mu nsi muno ne ku akhira so zino adhikari omuntu zasoma tezimuyamba ku dunia kokka zimuyamba ku dunia ne ku akhira inshallah taala kuba ffenna tukimanyire ekkubo almauti ati baktatan saa yonna ogenda sinkana Allah naye wona bw'omusinkanye ng'obaddemu abo ababadde bamutendereza batandika n'adhikari sabaha wallahi nga tugenda okutunulira fadhailu zaazo ezimu ng'atul kursiyu nti omuntu agisoma kiba kimwawula ye nejjana kufa that means byonna tugenda bitunulira inshallah taala mu kusoma kwaffe min asbabul fathul babul khairat wal barakat bannayo okubeera nti omuntu atendeeza Allah ne adhikari neza sabah wal masa era nsonga emu eyinza okubeera nti Allah amuggulirawo al barakat ffenna tubeera mu lunaku nga tunoonya omukisa ogwo kyova nga tusaba nnyo Allahumma rabbana subbul barakat sabba ay Allah tuyire buyize emikisa mirimu gino gye tukola mu mbeera yonna buli muntu yenna amanyi yandiyagadde omukisa ebiseera ebisinga tubeera mirimu gye tukolera olina olaba nga alina stock bweti olinga ate mu business alina mu dola ng'$2,000 oluusi nga alina na million 2 naye nga mu butuufu Allah amuwa baraka naye ng'omulala alina mu $1,000 emitwalo 2 egya dola ninga ye buli dakiika abeera akola ki abeera awanka abeera akaaba talina mu barakati ng'oliza ayina oba olina abeera nga ayinamu akasente kati mu business naye ng'owulira ddala barakati nyingi Allah zaamuwa so min asbabul fathul babul khairat wal barakat mulimu okubeera nti omuntu ayitiriza okubeera nti ayogerako Allah amutendereza ng'aleeta adhikara sabah wal masa bingi nnyo ebirungi byetufuna mu kubeera nti omuntu atendeeza Allah inshallah taala kyobola bange era tuba twanukula omulanga gwa Allah gwe atugamba nti mu butuufu ng'asuubiza wadhakirina Allah kathira wadhakirat abasajja bonna abayitiriza okubeera nti boogerako Allah bamutendeeza bamujjukira mu ngeri y'okumwogerako n'abakyala adda Allahu lahum maghfiratan Allah abasuubiza okubeera nti agenda basonyiwa agenda basaasira abasonyiwa amazambi gaabwe wajilan adhima agenda bawa n'omugabo omulungi era nga yeddweva gye tusaba Allahumma inni asaluka alfawza bil janna twali victory esinga kubeera nti omuntu Allah amwejjana Imam Nawawi atugamba mu kitabo kye ng'agezaako era okubeera nti atulaga obukulu bw'okubeera nti almuradu min adhikr tekigendera ky'okubeera nti omuntu atendeeza Allah amwogerako hudhur alqalbi ategeeza bannaye ebiseera ebisinga omuntu atendeeza Allah ku makya naye ng'omutima teguliiyo naye mu mbeera yonna oba otendeeza Allah wallahi ddira omutima gwo obeere ng'oguteekayo kyolanga nabbi yasaba nnyo edduwa z'omutima Allahumma muthabbit alqulubi wal absar thabbit qalbi ala ddiini nga ye kennyini nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tumanyi khulquhu alquran empisa za alquran ng'asaba bw'atyo hudhurul qalbi bannaye tusabe nnyo Allah emitima gyaffe bwe tuba tutandika okubeera ntutendeeza Allah ogere dhikri la subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minadh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin subhanallah bihamdi subhanallahu al-azim ozirete dhikri nga tugendo zireta naye ng'oziwulira ziva ku mutima olete ayatul kursi ng'eva ku mutima olete asbahna ala fitrati lislam ngwa mutima okyenyumirizaamu wa ala kalimati l-ikhlas okirete nga mutima okyenyumirizaamu Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika okirete tugenda binyonyola byonna inshallah taala n'okirete mu mutima mulingo okiwulira kiva mu mutima okyenyumirizaamu ng'era okakasa nti Allah agenda okubeera nti akwanukula era Allah agenda kuwa fambaganya konera mu wano twatunudde ne tugamba nti omuntu yenna
adhikari zino yandizirese nga talina mukubuusabuusa. Allah nga bwatugamba idullah wa antum muqinuna bil ijaba, ozirete dhikiri naye ng'okakasa Allah agenda kwanukula, ogenda lunaku duyitamu bulungi, ogenda funa sente mu lunaku, ogenda kuba n'omukisa mu lunaku, era okakasa Allah tasobola kubeera nti takwanukula. N'ebiseera ebisinga baganda baffe abamu ajja mu adhikari naye nga wallahi yenna omutima teguliiyo, yenna ayogera nga bwayogera, yenna teyeefiiriddeeyo. Kyova olabanga Imam Nawawi agamba fayanbaghi an yakunu huwa almaksudu, nti kyandibadde nga mu butuufu omuntu yenna ekigendererwa kye ekyokubeera nti atendeeza Allah kyekyo kyakubeera nti omutima gwe gwenyumiriza mu ekyo, tegusemberedde nnyo eri Allah okubeera nti amusaba, okubeera nti agenda mwanukula inshallah taala. Era Imam Ibn Qayyim atugamba nti omuntu yandibadde akimanya al-adiyat, nti zino edduwa aba adhikari zino zetusoma ku makya ne zino adhikari zetusoma edha sabah wal masa ziringa kasilah, ziringa ekyambe. So mu mbeera yonna nga womanyi ekyokulwanyisa kyogenda okulwanyisa olw'ebintu ebiyinza okutuuka mu lunaku ng'abagenda okukuba ebiso. Si nti buli omu agala obeere bulungi, si nti buli omu kanzu gy'oyambala emusanyusa. Bangi muffe, bangi oba mumwe abatulaba ofuluma ewaka nga mu butuufu owulira you are expensive as you see yourself. Ofuluma ewaka nga owulira you are clean and smart, you are looking very handsome, you are looking so great, naye nga n'otamanya nti waliwo mubobo ogenda okusanga nga bo mu butuufu bagenda kubagambi wallahi bakuba ekiiso, bakubeereko n'ensaarwa nga tebakwagaliza. N'ebyo byonna osobola byonyo. Waliwo abagenda okuloga, waliwo abagenda okubeera nti bakutunuulira bubi. Abo byonna obiwonya ng'omaze okudda engulu n'omanya ensonga gy'oliko enkulu ey'okubeera nti mu butuufu olina otandisa adhikari ez'okumakya, Allah okubeera nti akusaasira. Kyova olabanga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye gwe tumanyi nti ayinako protection, naye yabikolanga bino lwaki? Qudwatun hasana. He's the best example which you are having. You can't get any other example apart from the example of Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tetusobola kubeera na kyakulabirako singa wakitibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kyokka ng'ebyo byonna abikola atulage tinawe omwana Adamu ali eyo. In case you want to be okay throughout the day, in case you want to enjoy your full day to capacity, in case you want to enjoy your night to capacity, what you have to do is to do what? To know that you have to do adhikar, morning adhikar, even evening adhikar. Kyolina okukola kubeera nti oyogera adhikari z'okumakya n'ez'olweggulo, okubeera nti obeera mu abo abagenda okuwangala nga bali bulungi. Bangi mu bantu abafuna ebizibu mu kiro. Omuntu oli n'afuna ekizibu ekiro, n'afuna ebizibu byonna mu mbeera yonna, naye ebiseera ebisinga oba watandise n'adhikari ez'amasa n'ez'olweggulo, Allah mu butuufu akulembera inshallah taala. Tugenda kusembyayo n'okubeera nti tutunuulira obudde. Ebiseera ebisinga obudde obwa adhikari zino, obudde tugamba yabda waqtu adhikari sabaha, zino adhikari z'okumakya zitandika min tulu'il fajr, okuvanga ebiseera bya fajiri bikoze eki bituuse. Okuvanga ebiseera bya fajiri bituuse, adhikari za sabaha wezitandika. Era wotandikira gwe okubeera nti oleeta adhikari za sabaha. Ebiseera ebisinga omuntu ayinza okwebuuza zitandika ddi? Zitandika awo okuvanga ebiseera bya fajiri bikoze eki bituuse ila qabla tulu'il shams, paka ng'omusana guvuddeyo. Era omusana eguvaayo awo ebiseera bibanga ebikoze eki ebiweddeyo ebyokubeera nti omuntu ayogeramu adhikari sabaha. N'abamanyi abamu bakyegattako ne bagamba nti omuntu nga omanyi sumiyatul insan bikathiratu nisyan, Allah atutuuma abantu olw'okwerabira okunjuka. Tulina omuntu ayinza okugayaala n'anafuwamu n'abeera nti adhikari sabaha azeerabira.
tekimugana kubeera nti azireeta adde omusana gumaze okuvaayo oba adde obudde bumaze okubeera nti buyita, naye ng'ekiri afdal ekisinga okubeera nkituufu nga kirungi nnyo, era n'abamanyi abamu ku bo nga Ibn Uthaymin yagamba nti omuntu wasinga okufunira empeera ennyingi ng'azireese mu kaseera ako ng'ebiseera bya fajiri bituuse paka ila tulu shams, paka ng'enjuba ekoze eki evuddeyo, paka ng'omusana gukoze ekiguze. So mu mbeera yonna omuntu alina okunotinga obwo obudde bw'olina okuyitirizaamu okubeera nti oleeta adhikaari ezo. Adhikaari ezo teziswala na ddakiika 15 bw'oba ozibaddeko, ng'etugendera ozitunulira inshallah taala n'obulungi bwazo. Ebiseera ebisinga omuntu aleka ekintu olw'obutamanya bulungi bwakifunamu n'atamanya mugaso gyakyo, naye tukakasa nti inshallah taala baganda baffe mwenna be tuli nabo bwe tunaaba tutegedde emigaso n'ebirungi ebiri mu adhikaari zino tetujja kubeera ntituzirekayo. Wa adhikaarul masa min ba'da al asl, ate adhikaari z'olweggulo zino zitandika ekiseera kyazo wakati nga asiri yakaggwa, min ba'da al asri, nga omuntu akamala okusaala asiri. Ezo zo wallahi ziri mu kaseera kazibu, era abasinga wallahi tuzigayalirira naye tekigaana. Olina edduuka, olina ofiisi, omala okusaala asiri, ddawo oleeta adhikaari ezo, ng'era inshallah tugenda ozitunuulira, kuba ffenna kye tunoonya Allah kubeera nti atusiima, tunoonya alfawza biljanna, tunoonya alghina, tunoonya albarakaati, tunoonya al-amni, tunoonya salaamaati, tunoonya bugagga, tunoonya mirembe, tunoonya mikisa, tunoonya Allah tusiima, tunoonya kuyingira jjanna. Ffenna ye hadafu yaffe esingira ddala, ffenna tunoonya bulamu bulungi inshallah taala. So zitandika ba'da al asr ila awal, paka kaseera akamagaribi, ila awal laili, paka kaseera akasooka ng'ekiro kitandika, then that means ke kaseera akamagaribi. Adhikaari ezo ezaki eza masawe zitandika. Mu butuufu saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atusobozesa inshallah taala, kuba omuntu okubeera nti yeteekateeka istidaadi gye twayogerako, omuntu ng'omwana Adamu ebiseera ebisinga omuntu ava ewaka nga yeeteeseteese butya bwagenda okutambula mu kkubo, oba omuntu abeera mu mbeera yonna nga mweteefuteefu. Naawe omwana Adamu yeteekateeka okubeera nti you are going to be successful on that day, or you are going to be successful in the night. You have to go and see what can make you successful. Yeteekateeka okubeera nti obeera n'omulamu omulungi, obeera successful, achieving your goals in the day. Olina kubeera nti weekwata ku adhikaari zino eza sabaha mu lunaku. Neyeteekateeka okubeera nti ekiro okiyitamu bulungi nga Allah musiimu era eriggwe. Ebiseera ebisinga omuntu abeerawo n'agamba nze sobola kukuyimirirako kiro, subuhi sobola gisaala mu jjama yannema, n'ogenda okunoonyerezanga weaknesses ekimugaana okubeera nti asaala subuhi mu jjama, kuba hano yabadde mu kiro teyakyetegekedde, ekiro teyakingidde ng'akyetegekedde ne adhikaaru za masaa, n'okimugaana okubeera nti asaalako ekiro era teyabadde nga yeeteekateeka. Inshallah taala saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atusobozesa tubeere nga tutambula mu mbeera yonna, nga tutambula bulungi bwe tuti, tubeere nga tulemerako kubeera nti tumutendereza mu mbeera yonna. Saba Allah ow'ekitiibwa ffenna abali abatulaba tubasaba inshallah mwekuumire ku lutimbe luno Labbaika Azula Media, tukyakomawo nnyo n'okubeera nga twejjukanya bye tusuubira nti bya mugaso eri eddiini yaffe, oba bye tusuubira nti buli omu wanaaba abyekutteko bigenda kubeera nti bimugulirawo omutima gwe eri Allah ow'ekitiibwa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.